Program Behind the News tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusika. Okay, buterevu munafatuliza obanga okuzula omusawo kibinyo nyini ddala kyolina okukola kyangu nnyo omusawo yo mwewale. Mwewale tugamba bulijjo munanga alyeyo bana bagambe nti no obulwadde obwa kansa buyitiridde kituufu buyitiridde si kansa eka n'endwadde endala zonna zitasokwa nziyitirira mu ggwanga lyati Uganda ne munsi mwe tuwangaalira n'olw'ensonga eyo kikakatako gwe taata maama okwaba nno munange weekuuma ogende wonotuukira ganti ogenze mulago ogenze mu ddwaliro mbuteri musawo ng'olwedde munange osooka nti okyewala nga ne bagamba tugende mu ddwaliro nga gambanga basawo bagamba tumulaba ayuda nga tumulaba kotana kuba nti ajja kubanga weerabirira tukwaniriza gwe ssebo ninyama nate ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja program ekiri mu amawulire nga bulijjo tubajjukize tubagamba bulijjo banange mwe weekend kaseyingirawo abaga kwa mulya ku nkoko engoko muli engoko ennansi mwe wale ebirwadde ebyo kwa biyongera nnyo bade bikansa muve ku bukoko buno bukiyo weekend weeks bino kalya namagumba ngosogoba ogomeketa wakubye eddagane kagejja kumbe oli mukulya butwa ojja kulwa yabwere munafa atuliriza kyolina okukola kyangu nnyo muve ku ebyo ebintu olye ebiriyo lya bulamu lya ku nkoko ennansi eŋŋanda w'enkyoli kubanga eba yeekuzize yokka nga teri kumaanyi gaddagala tubagaba bulijjo nti amazzi munywe ku mazzi amafumbe kuba gakola nnyo ebya ddala nagamino water kyekyo kibategeeza si chemical water gwe batunda kuba kubeko ne chemical composition ng'ogagula n'emino water gali gennyini ge tugamba nti gali ag'omuluzi ate ugafuna gafumbe kuba kati obuwuka bweyongera ojja kubanga oli bulungi nnyo nyini ddala nga bulijjo tubagamba mulyeko bulungi greens muzirye zijja kuba zibayambira ddala okwantiza okwanzibanyisa endwadde embiri gyammwe n'okubanga immunity eddawo bulungi nnyo nyini ddala oba osobodde kola ku dduyiro munnanga atuwuliriza kikulu nnyo ekyo nenga nagana okugamba no tuli ku kaweefube kulaba nti no tuzza obuto baffe buli katunkuma waffe oli naga temugula bikatunkuma ebinene musanga mu katale bibeke bidibe ababirima bajja kweko birima kubanga bajja kuba tebikyalina katale naye mina ebigulanga ebyo binene mugana ngo ojja kubanga tegwe nnyini weereetedde obulwadde ewaka tukwaniriza eno bagita program ekiri emabega w'amawulire wano ku Impact FM radio Lwasa Mayinja. Program Behind the News tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike. Mu studios nina Dr. Galiwango Henry. Dr. Galiwango ono musomesa abasomesa obulimi ku ssettendekero ery'Amakerere. Sebusazo okulabako ku Impact FM. Sebu nate neyandiza okunkyaza. Sebu. Abatuuliza mukama waffe yeebazibwe atukuumye atulabiridde atuyisizza mu biseera bibadde bingi. Luli nali ntambula nga nzira ewaka ngenda osanga waliwo omwami bamukoonyi ate omwami yo nali mumanyi amagulu nga goonoonese kale ne ŋŋamba nti nzaani okubeera nga nkyali mulamu nga naawe okyali mulamu bantu baffe bafudde waffe yeruweero twafiirwa anti bagamba omuto jamanyi enkuba gyetonnya twafiirwa omwami tukuze tumulaba mwami Sebisaalu ku kyalo eyo yafa ne bamuziika n'abalala bangi bafudde naye mukama atulabiridde tukyali balamu. Ensi yaffe baddemu ebintu bingi kyo nasanyuse nalabye waliwo container muzeeyi gye yafulaginze off nti etwala amata Algeria. Kale of course kyansanyusizaamu Bwarabu abo kubanga ndowooza contract eyo yali yatandika dda naye ndowooza amanyi n'okusakirira oba twagamba nti obuzibu obuli ku bintu byaffe eby'obulimi tetuli consistent. akatale kabeerawo wekali akatale kabeerawo naye supply enebeera etya tesoboka. So bwekibanga kizze nga chanceze amata go gajja kuleeta ssente nkimanyi nti nde sirina nte waka nemwe bagiiri eyinza okuba nga tevaamu mata gawera gasobola genda Algeria naye ag'okutundako sente ze bwe zidda wadde ziba zigenze mu balina amata naye era zirina gye zidda n'ewaffe eruweero tuzigabanako ffenna tuzigabana kubeera bwe bazireeta waliwo kyatasobola kwekolera. Actually that's how money flows. So kiba kirungi
Okay. Good enough kati I think n'ab'ente abo noze batandika kati okuba nti basobola okufuna amata all year round. Kisobokera ddala. Nekya naliko eyo nga ndaba President Museveni kye baamusaba nabo benyi kye beekolamu. Ekisooka balina kye bayita SACCOs. SACCO ne cooperatives empitirivu. Then kati yewe yayingirayo mweno mugamba nti batyo ekyo bakyo kibaga nti atuwe ekyuma ky'amata. Ebitereka amata kati bitirivu nnyo bitanke ebyo kumpi otuuka ku bukyalo nga kuliko oba tali masanzi nga waliwo sola nga bikuuma amata gaabwe oba ne generator. So ekitegeeza nti bo basobola okusindika kati amata ebweru bizzaamu amaanyi ne zino companies ennene ez'amata nazo zigezezzaako nnyo okutwala baziyita milk hubs. Yes. Hub ng'eriko ekyuma ekyo oba kya generator oba kya sola. Balina abavubuka batambuza amata ku tukutuku ba ku boda boda bagenda wansi mu byalo. Yes. Ne beekolamu ne extension yaabwe. Sekita y'amata by the way mu Uganda efiiriddwako nnyo. Sijja kugamba nti olw'okuba. Naye kale sekita y'amata eyambiddwa. Era efiiriddwako nnyo ekituufu. Ne bw'ogenda ewaffe eyo wansi Nabisojjo kirina kaseke eyo wansi. Ngoma. Era osangayo milk hubs. Podde eno ekibuga kya Nkwanzi waliyo ddwaniro. Waliyo hubs. Bw'oyingira mu Sembabula omwo oyite n'ekyegeegwa yonna waliyo hubs. Era kyalo osanga faamu ennene osanga nga bolaba Jesa bano basibyangu abo nga balinayo aguuma eyo wansi. Sekita yefiiriddwako era ndowooza senga ne sekita nazo zifiirwako. Osanga nga we bafiiridde ku y'amata nga batadde obungu ku mata. Kino tuba tugenda twasobola okulaba gye twabagundi Musevenomics. Onjukiza Musevenomics. Waliwo omusajja nga babadde omanyi bano ba MC abeefuula nti balinaanidde abakulu. Waliwo omuntu ng'alina poyinti ningolaba bamukubakuba. Omusajja bagambye onkuba kubanga njogera Luganda kati leka njogere. Akantu akusimanya bwakafunyeeko. Omusajja namwagadde oyo. Wano MC buno kabalabala se buno eddalira ebisibi byatuleese. Ogamba is it because njogera Luganda kyokola bayogera kunkuba kati ndeka njogere. N'ayogera ku kya cooperative zindi mwakkiriza n'omuzungu n'ayingira emmwanyi zaffe. Nero bukoso omuzungu omanya era alina omuduka mu mabega. Yes. N'ayingira ebigundi byaffe ne mutukubira cooperative zaffe kati mmwanyi zaffe tezikye nengaba nayo okubisebo. Yeah. Awo Musevenomics. Lwanyumidde. Musevenomics kikola amakulu singa kuba katwala amanyi nadde twamulenga nti batusomesa abasajja ba Mauthus baleetanga principles zaabwe theory zaabwe ne tuzitambulirako. Kati lwaki tutambulirako eno we bangirimu amakulu esobwanga etuyamba eya Musevenomics kubanga najegezo gyetunamu nga biboogerako ebisinga obungi mulimu nga ziringa actually PDM nga bibasharinga principles zibasharinga security of persons and property, privatization and liberation of markets, you know, bebatunwa byonna biri ebintu byetutunula byebyo bwe bityo ebityo ninga ati no abo kibanga kigenda tuyamba ngaffe bana Uganda nti ebizibu bya Africa tuberenga tuyina ekyokuddamu nga kifirika nga answers infirika awo kiba kikolera ddala amakulu ina mugongo baganye abantu okuddamu okunywa amazzi abagenda okulamaga batambula abala batuusa batuuka butuusi okulamaga kwa nga 3 official yes kati ekimu ku ekyo nakyogako sometime back naye nawudde essanyu ku lwange babaganye okuddamu okunywa amazzi abantu baali bajja n'obudomola ag'ekidiba nga basena baga nti mwoyo mutukuvu agakoze eki yaga blessings edda oba gali blessed nga banywa bunywe tebafumbye babagambye nti nedda abakulembeze kye bakoze ab'eddiini ku sayidi yeeyo ne bayita national water nejja nekebera amazzi bagenza okugakebera mune nga majimu amazzi nga majimu nnyo mukoka empitambi buli kimu ebiva eriyo nena biggweeraawo mu nnyanja kane bagamba nti amazzi gano makyafu nnyo mugenda kulwala bagamba nti bibajjemu ali badunuddemu ali nga bagogola ennyanja nga biri so fertile beteeka ku miti negigimukirawo era kye bakoze kukutanga okuyiwamu ne bagatwite bayiyemu chlorine
ne bagatweetinga bantu bagende kuba bagakozesa nga lesi gali tweeted ne balabula abantu bonna naga nti basi bwekyo kiri. Nagamba tulina ensi bbiri. Tulina ensi eri physical n'eri spiritual. Ensi ekwatikako netakwatikako. Kati these are two different extremes nti buli emu eri side yaayo. Eriyo abantu abagamba nti nze nkutte ensi eri physical n'ensi eri spiritual. Ensi ekwatikako n'ensi ey'omwoyo. Eriyo ngamba oli n'abeera nga ye ali mu saayansi we nga takimanyiiko nti waliyo n'ensi ey'omwoyo. Ate ne wajjayo omuntu ali mu nsi ey'omwoyo nga takkiriza nti ensi ekwatikako eya saayansi gyeri. Nayo nga gyeri, yes. Ng'egyo ngendo kiwumbawumba simanyi oba siinyize bantu. Eriyo omuntu watwogera mazima. Eriyo omuntu oba banyiiga. Munnasaayansi nga takikkiriza nti waliyo ne Katonda. Nga yakimanyi everything is through experiment and evidence. Yeah. Nga practical nga kirabako. Kati ndoza bw'oba osoma philosophy kwe kusoma ebikwatagana ne ku magezi olwo kye bayita empiricism. Empiricism nti buli kyo amagezi go gonna ogajja mu kumala kwekenneenya bintu era nga tokkiriza nti ebintu ebitakwatibwako nti gyebiri. Nti tokkiriza nti Katonda gyali, tokkiriza nti ba ne Yesu yali, ba Muhammad yaliyo. Nga gwe obulamu bwo buli eyo nga lokirabangako lokikkiriza. Yes, nga for as long as ekintu togenze mu lab kuyitestinga ugadde ali gyekiri oba nedda tosobola kukkiriza kivudde ku kyokutuuka ku kino. Era kyoba olaba bakubuuza nti mwabogera Katonda gyali mwali mulabyeko. Equation oli otegala equation ng'egguka. Yes. Mwali mulabyeko abeera wa eggulu liridde wa nti lyali lyali waggulu nedda eryo bbanga tugendeyo oluusi bagenda nayo naye tetumulaba nga tetumulaba. Eyo paati emu ey'ensi. Paati endala ye muntu ali mu kkanisa nga takkiriza nti waliyo saayansi. Nga ye buli kimu ekikye kusaba nga ne waba alina siriimu takkiriza nti waliyo eddagala erisobola okumuweweeza. Nga ne waba afunye malaria akkiriza bukkirizi kusaba. Era abantu abamu bafa. Simanyi oba okikkiriza nti bafa. Yes, bafa bangi. Bafa. Oli n'afuna alusa ye n'ayongera ku shandalabaya n'afa. Nga tagenze mumukebera tagenze kumujjanjaba. Yes. Eriyo ne bano bino ebidinidini ebifu nga bo tebakkiriza nti n'okusoma kwetaagisa nti ubwa byonna byonna ebyo tebyetaagisa. N'abeera mu kidiinidiini kye. Nina sisita wange omu yafa n'okufa lwa muzika ewaffe eyo. Bamutwala mu kidiini ky'ow'obusobozi. N'asiriwala n'afa. Actually olunaku Bobi Wine bamukwata ne byekalakaasa lwe yafa. Naye nga twakitula omusajja yajja n'amulimbalima n'amutwalira e Nakasongole eyo nga yalina ssente enzungu n'enki n'ennyankole n'ennyalwanda kosi basinga ssente mu Uganda. Naye ssente ne zimuggwako ne bamutwala nga ewa Bisaka ne bamulimbira eyo. Bamutwala ewa Katonda tiyagira Katonda naye kyamala ne kifa ate nga kyeyita Katonda. Kale of course abatuwuliza bangi ne radio yaffe eribu TV yaffe eri Bunyoro n'enziri byonna mbe bamanyi. So naye n'asiruwalira eyo. Ensi eno yeetaaga balance. Yes. Tukkirize nti Katonda gyali, tukkirize Katonda yatuwa amagezi ne tukola saayansi atubeezaawo. Kati nze bwengamba nti n'ogenze Namugongo ogenda kunywa gali amazzi mbu galimu omukisa. Holy water. Bogadde omukisa. Tulina gafumba nywa bunywi. Nedda sebo. Ate abadde baganywa sebo. It is okay. Naye kale obuzibu nti tetufunyeyo kamera erondodde muntu oyo abadde anywa amazzi okuva e Namugongo naddayo bwabe mu kyalo. Follow up tetebaddeewo. Osanga yabadde nga baddayo. Abamu nga tebakomyewo nga babaziikana dda. Bwe tubumanyi kiba kikulu nnyo ekyo.
kubanga ddala just otunula butuuzi noga nti naye ebya ddala mukoka enina nva eri kalwala namugongo ena enkuba weetonya waliwo bana bakasuka batalina kabuyonjo mu kitundu ekyo around eri waggulu enkuba weetonya amazzi gajja naye natulaba alipoota yafulumiziddwa nebagaa nti ekiri muno fikomata abadde mu mazzi ako ayina kala kyalimu nko bataddemu eddagala nibwe bagezi obulumula babayambe babataasiza olaba nze neewunya bano abantu abanya bino ebintu byabaki bano abamasayi abatamba netangira eddagala olikola kino naye kati ebyonywa byaki edda abantu bafe bali desperate omuntu ayinza okubeera alina ekizibu kye munaaye musajja si musajja tiwulira nga musajja musajja najja nga atambula ayambadde lugabire ettangira ye nage eddagala lyonywa lino bwona olinywa bwotyo ojjafuuka ngaomusajja oddemu bagamba contestinge kompulire ng'essubi lyamuggwabwo abantu bali desperate nnyo otuka kweyolevu eddagala eryo nze ndiita ganda ndinywa era ndikkiriza naye tomala ganywesa buli kimu libeera kikuyu naye nga ddala babeera bamasayi abo eri abeeyambaza ebigoyegoye abo n'oyingirayo wansi mu kyalo n'obasangayo nga Katonda aleese biki abamu abana bambega tebabeera basawo bakikuyu oba bamasayi babeera bambega atambuza obugundigundi awo obukomo n'eddagala n'obugatto obusiripa jo waliwo omukyala eyankubidde essimu nzakanza kino kiveewo omukyala bamuyita Alice Nampewo oba Nampewo abeera Nkumba yabadde angamba nti luli mwatusomesa kulimira mu busawo naye temwatutegeeza nti ettaka lino olugamba libayita neyitakwatanga seminti abantu abasinga bebagoni mu busawo mu bukutiya buno kifuuka kiswa bye tulimira no ku mbalaza zaffe oba mu mpya zaffe oba ku lujjaawo kifuuka kiswa ettaka lyekuba kale batusonyiwe tetwabajjukiza naye ekyangu ettaka eryo obeera ng'oliteekamu mu kisawo ekyo kirungi oteekemu ku buyinjayinja obutono obuyinjayinja n'entabula eyo nayo yamakulu anti waba atabula wane so oteekamukko bwewanga ofunye ku kitiyo ky'omusenyu kiteekemu ekyomusenyu omusenyu ogwo tegukwata mazzi era notola nti mu kisenyu okkirira mu kisenyu bw'obanga omusana gwase mwezi gumu ku lukalu wajja kuba wakyaliyo ku mazzi naye mu kisenyu wajja kuba wakaze ku lwaki ekisenyi kirina mu particles mu Luganda kyeki particles bubanga obuki obuwekeweke bw'ettaka obw'omusenyu bubeera bunene amazzi gayita mu mangu ettaka lino eriddugavu lyaffe bw'oliteekamu ku lusenyusenyu lijja kuyamba obuteekwata liyamba liri eriddugavu obuteekwata naye ng'ate tulina oteekamuko nekinnakavundira nakavundira oli kugamba ayambe amazzi obutayitamu mangu kyokka ng'ate ettaka eno olusenyu luliyambye obuteekwatakwata kale bw'okyogera oyinza gamba ng'obuzaabuziza kubanga tumanye ettaka nga bwengamba nti ettaka ery'omusenyu terikwata kyokka ate oliteeke mu liddugavu ate oteekemu nakavundira obeera nga akoze akatogo k'amayuni ne muwogo nebiki naye gitwale nti ettaka eriddugavu liteekemu ekitiyo ky'omusenyu oteekemu nenakavundira kwegamba nti weryandibadde lyekwatirira kubanga kosi nakavundira ayamba mu Luzungu bakiyita nutrient holding oba ne water holding so biyamba mu kukwatirira ebiriisa obutagenda n'amazzi kyokka ate omusenyu ne guyamba ettaka lino obuteekwata naye kati olwokuba tuba tusizzaamu omusenyu ate nga tegukwata mazzi so kiba kitutwagisa okufukiriranga ekisawo kino regularly amazzi gaba gagenda naye tegayitamu nnyo naye gaba gatambula ndoza kyekyangu kye tuba tukozesa actually waliwo neyagenda okundagirira wenkozesa nga ntabulamu okozesamu oyinza oba ofunye sawdust osobola okutabulamu ku ttaka awo sawdust kati kakati naye nga si buli sawdust eriyo emiti egitavunda mangu just okulwa ettaka lyobutakwata nnyo sawdust so mu Luganda kyeki sawdust ebanga
ogundi ebikuta by'emiti oba empumbu y'emiti kamashini kano wekasaze ng'otabula wali ng'otabula ettaka eryo kiyamba okuba nti kikyagonderera kubanga nange ntulamu waliwo sawdust tuno gwe bagira gwe batunda gwe bamesezaamu ebimera ensigo bateeka ensigo obusawdust obwo bufunye wera ngulu kuba babutunda nabwo waliyo babutunda naye ate kirungi oba kye tulina okwegendereza nti sawdust alina okubanga naye atandikiriza okuvundavunda sawdust ono gwe abala yakava nga bakamusala si mulungi olina osooka n'omulekawo n'abeera ng'afuuka ettaka akyalimu obutwa buli of course n'obusungu bwera bukyali bungi aba awunya n'okuwunya omuya bwoti ng'awunya n'okuwunya so alina okuba nga avunzevunze yes okay tukyagenda masoma fatuliza okyali ku Impact FM radio wasa mayinja ekiri emabega amawulire ndoza tusooke tujjewo bubaka buno ne tukomewo natidde mu kansa w'omwoga n'abaana abasawo bagaye mulago yeyongedde nnyo mulago Cancer Institute agaye kansa w'omwoga n'abaana yeyongedde nnyo era ne bakubiriza abaana ab'obuwala okuba nti bagenda mu maaso babageme HPV musawo yadde ayogera buyinaga kansa oyo ava kukola kikwegadanga multiple partners nti kasita okkiriza omwana w'obuwala n'abeera ayagala n'oli kigezi obagana ajja kukwatibwa nti ale kansa oyo atambuzibwa basajja n'olw'ensonga eyo bagema abaana ab'obuwala such that kansa baba bamutangira kansa oyo twayogera ku kansa last year era nitwogera ne ku kale of course ku bwana obuto okwepikira abasajja bakulu nene buvubuka bunaabwo nawulidde gabadde mawulire ndoza bagajjo because haddewo yesterday nti n'abakoleya baatuwaddeko ssente okwongera okuscreeninga abakyala era nga bagenda funa abakyala ndowooza voluntarily bagenda okugezesezaako sente zazze kasasire zijja omanya ate USAID impozi ya pulling out si fully weeri mu background kati kubanga USAID yamikasi eretuwa ssente ebitongole byetuwa ssente nga biyita mwali naye kati ekyewuunyisa kati nawogala nti ebintu bino bibeera nga weevwe gubanga nga muyaga nti kati eno season tuwogere ku kino ebitiisa bingi ku kansa by the way nnyo kuba kati ndowooza okuva wansi kagere paka waggulu ku nviiri wona ofunirawo kansa butereevu nosanga kansa w'olwala olina kubanga weekuuma bwekuumi kale zikamba gambe ogwaka dokita otidde obyogera nkyakuwa background wali nkuba nti kansa w'olwala dokita oli mu gavumenti sikolera gavumenti kingamba oli mu gavumenti toli munauganda ndi munauganda naye nga nti nze omusaala ogwange nange ndi munauganda omusaala ogwange teguva mu Ministry of Finance guva walala naye kati of course kati abali under direct control of UCC mutya bingi nti ina kuba okyayogera wano naye mba negamba nti ebeera nga wave ng'omuyaga guba muyaga nti kakati kiki ekigenda okwattractinga attention y'abantu attention ya dona etc kati nga mufuna abakiyimbirira abakyogerera kyeki kiroga nti no they create a problem they fund research and bakuyeti nga solution yajja nayo. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike mugana gatuliriza akuteyinzeko oli mu program ekyenga mawulire ndiye Dr. Gadiwanga Henry mu studios. Dr. atuba tumaliriza cancer tutandika butandisi cancer HPV babaga ndino kati mukubirize abaana bobuwala kuva mu myaka 9 paka ku myaka 13 ndi kubanga sacha lyo bana atanga okuba ndi begadanze maaso eyo tebujja bakwata
kansa nabadde ngamba nti wabika bingi tewaliwo ze tuyita zikasinoma zilukemiya zisakoma kati yo kansa agwa mu kika kye bayita kasinoma nti kansa atagetinga obanga tissue oba ene part ku mubiri gwo n'agenda ng'asensebula kati oyo cervical cancer kale kosinga bolabanga ne breast cancer balanga cancer nti ekintu kigenda kisookera kantu katono wabula cells ezirinayo zigenda nga zifuuka ate butwa ne zitwatwawaza cells endala ekigambo kutwatwawaza it's not a Luganda naye gamba ekirwadde nga bala nti no omunwe gw'eryenvu ogumu gwengedde ne kugenda nga gwengeza eminwe emirala egirinaanyeewo noono cervical cancer naye bwali research atugamba nti ava ku multiple sexual partners ng'ogwobeera mu bibiina by'abeegasi oli mu kino oli mu kiri oli mu kiri okutandika obwegasi ng'emyaka gikyali weekend nti abasirikale bo nga bakendedde naye lwaki why is the focus ku bawala aba ku bakyala? Yes, that is the question. Sina ku bakyala kwaki ku bawala? Nize na version yange naye nawe ne why is the focus ku bakyala? Obadde ombuuza ekibuuzo nti lwaki si abasajja? N'abasajja nabo balina kansa waabwe, penile kansa, lwakuba nti kirabika ye taliiko nnyo ssente mu kumulwanyisa ekigendererwa ng'ow'abakyala. Kuba tuba nga abasajja bwe bamutambuza abasajja batambuza kansa ono yennyini cervical kansa abasajja ffe tumutambuza okumujja kupatana okumulwa ku mukazi owokubiri owokusatu owokuna. Njagala kuwa example y'enziku. Enziku is syphilis, gonorrhea. Ate kabotongo syphilis. Gonorrhea y'enziku. Nti omukyala abeera n'enziku n'agisiiga abasajja nga 10 naye nga ye tagiwulira. Wabula gwe omusajja bw'ogenda bwoti ku lutalo ogenda okudda ekiro ogiwulirawo, even that very moment ogiwulirawo, naye ng'oli kagikuwa akuba bulatti n'afuna omulala abasajja nga 10. Kati kitegeeza nti ye alina resistance, obugumu si bugumiikiriza, alina mu Luganda what is ebanga resistance mu Luganda kiki? Resistance sene ya eni ali muntu kuguguba oba ina immunity ebiranga immunity mu Luganda immunity kiki? Immunity bo basirikale balonyisa endwadde nti omubiri gwe gusobola okugumira enziku nga mweri naye nga tagiwulira oba nga talina kyemukolako naye nga asobola okusiiga agisiiga. Kakati ne cervical cancer ku side ey'abasajja wadde eri ebeera nga penile cancer eyinza okuba nga mu basajja teyejjaayo nnyo nga ku sayidi y'abawala, ku sayidi y'abakyala. Ebula nti omusajja osobola gitambuza n'ogenda Djibouti n'olwana n'ogenda South Africa n'okola. The question is lwaki gwagitambuza? Si gwe targeti w'oli. Agenda okukola ki? Okugirwala emutte n'okumutta. Logically kantu ntoga nti empagira gavumenti logically oli nga bwe bassa nnyo essira mu kujjanjaba omusajja afunye enziku ng'ate omukazi asirise nayo nekino bwe kiti bwe kiri nti ama ani aleeta abantu mu nsi muno nindako nze nkubulira logic nga sinakujja mu social demographic or social whatever nti logically balina okusenyusira kuona agirwala so nagitambuza nekuli agirwala. Mama lugamba prevention is better than cure. Kakati si kyekyo kakati lindako nze nkuwa sayansi wange
naye ate bwe tujja mu bintu bino ebyensi kulwanyisa nsi kugaziwa bungi bw'abantu depopulation ya balina okujja ew'omuntu ono abeeramu olubuto nakazadde yes nti bwe kiba nti kukendeeza ku bantu nakazadde ono bagenda ofulumya mugezesezeeko byonna byagala omugeza nga obudde bukyali mu population bwetuba tusoma ecology nga tusoma embeera z'ebisolo oba ez'ebiina obulamu gye bibeera waliwo abo abayita mu mbeera embeera bwebeera nga ez'eŋŋambi waliwo ebimera oba ebisolo ebiyita mu mbeera embi ndikuba nga omusana gwase waliyo ebiguma ne waliwo n'ebifa kakati bwe kitwala tuli mu an ecological experiment nti waliwo bwe tulina okugezesezaako abasinga be bataazaale aizulu abamu bwe banaazaala nabo gunaba mukisa gwabwe tunakwatagana nabo kati bwe kiba nti agenda eri nti lwanyisa nabaana zino okendeze ku busobozi bwazo okuzaala ifuna nti banyinza nabo bafiireyo it is okay ojja kuba otikinze ka box tuveeyo eyo Magufuli babyogera ekyamuliwako wakiwulira. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Akale tulifira mafatuliza program ekyemega amawulire tukya Dr. Galiwango waliwo mukuru ya atuwuliriza nnyo bambi atuwuliriza ebyaddala bamuyita John Odoke ali Palisa agaba batuwuliriza nakutumirako nagana bya Dr. Galiwango mwali bulungi nnyo kale tubatumideko mwena Dokta, tuyina dakika ntiniko kuba tumaliza ensonga zino naye waliwo ensonga eyabadde eyatukute kyo nnyo gavumenti yavuddeyo negamba nti yakuinvestigatinga twali wano nga twogera ku nsonga yokuba nti nno baweze European Union mukwago gwa Bulaaya guweze eddagala erifuuyire erita ebiwuka pesticides eriweererako ddala nga bagenda nti bakizudde nti lyabulabe ewaabwe be balikola bakize nti lyabulabe naga bagenda baliweze ekyewunyisa wano ewaffe mu ggwanga Uganda minisitule yagambye ebyobulimi nti nno bagenda kunokola okunoonyeza okwabwe baleke basalewo baliwera oba tebaliwera tulaga wasebo bwe tuba nga tusobola okukola okunoonyereza okwaffe nga bannayuganda lwaki okunoonyereza okwo tetukumala mu kale muffe mu kukola ddagala lyaffe eryaffe yes lwaki tudda mu kunoonyereza eri abali ate ng'ensalo zaffe fe ababakkiriza okuziyingiza wawulira ku kisitoola eky'emisipi ebyobuuma seat belts emmotoka egy'emmotoka nebimanyi bikimino bali speed governor ekibuuzo ekyo bakiwulira oba kyali kifu it is okay naye watya nga fe abeefula ntitugenda kunoonyereza twali tusuubudde eddagala lino nga liri ku mmeeri nga lijja nga wetugaa nti luwere nga tuba tufiiriddwa nga bwe tugaa nti tunoonyereze tugenda gamba eddagala tuufu bwe liba nga tuufu abantu baligule kyokka alikoze yakugamba eddagala ffu lirwaza abantu kansa n'okubatta kyewagwa alikozesa alisuubulayo ogende nti akansooke nnoonyereze kati bwe buzibu bwe tulina twagala nnyo okunoonyereza ku byabannaffe ne tulemu okuteeka amaanyi ensi tuli mu kye tuyita fifth technology generation naye abamu kuffe mu Africa tukyalinira mu first generation tukyali mu first generation tuli mabega nnyo tukole research nga atugattako so sikukola research ku byabalala bye bakola omuntu ayinza okudduka mu ggwanga Uganda nalyegaana eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola I am sorry ono basonyiwa. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. wamma mmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tuba tusiibudde nga tugenda kuba tukola ki twogerako nammwe ate wakinedda mulangira balikuweereza nze Zaki Emma okuva Kamuge Palisa. Tell me what is behind vaccinating animals, cause this side of Palisa they have vaccinated all animals.
I think vaccination okugema ebisolo kyekimu n'okugema abantu ndowooza kyekimu n'okugema abantu bazigema ebikikalusu ati tubude bagemye ekyagere bagemye ensolo zonna tubulye bagemye ensolo bagemye eki ebesika tuyonga tutegeera noti 7 noti 5 9 noti 7 noti 7 noti 2 ojja kuba ntoyitaawo tuweeko naawe wangi esebo weewaawo Uganda tetwandibadde musinga tuba tulina n'ekyabukalisa nga abitegeera ono Rogers Mugisha Africa omwazi Museveni ate kwekataza ebyayogedde esebo bwe tubanga minisita w'agriculture yakolanga press conference n'ayogera ku ddagala ly'ebawuzi n'okulima byayinza okuba talimanyi kubanga bamugera n'ekifo kiikyo minisita w'agriculture kati ffe mu Uganda tumanyi tulina minisita w'agriculture era bisiriyasi atufaako kuba tamumanyi naye kuuza amanyi Kajiji talina kyasobola kukola nga kigatta ku Uganda era batugamba mbu abasajja ababa baleetera ente babakolera ente omutwalo gumu babakolera wabula bo tebazaaza nte ez'amata wabula babakolera so nze ebiseera bingi bwe mba njogera saagalimu kwogera nga nsuusuuta gavumenti mpagirayo President Museveni n'enkola z'ekimanyi design enkola zizandika bayagaliza ggwanga naye bwena abo beetolodde obuyabadde beenenya abimanyi bafuka bappi buli amwakuŋŋaanya kuzawo bakunywa bugagga bwawo naye nfe nga tufuna minisita agriculture omutuufu nga gwatuwadde nakwata nga Lugunda n'amuteekamu Lugunda tasobola kukkiriza bintu biri fake kukola nsobi ng'agira Rogers Mugisha Africa omwozi omusinga kyagabeyagedde atakusetisibwa webali nnyo ye bwati wagambye mwami Mugisha oyo nero yayogera ku mukulu ani Kajiji yakola geography era Kajiji yakola geography ayina muka elementary education bwenasema ku profile ye nga yakajja ku bwa Minister of ICT tugira waliwo yali ku ICT n'atogamba nti agenda kutuwa free wifi ya cross Kampala simanyi oba kyatuukirira mu hotspots bagenda buteekawo babuteekawo naye tibajje negundi wedde Elon Musk yazze on board Kajiji aja ne camera musajja watu for the so many times we have called Kajiji to our conventions he never comes simanyi I don't know what's wrong with it nawuliranga mirundi amuyisaamu eggaali naye naye atanze omuyisaamu eggaali anti bagaa kiri nti bakubaga kuwa ekifo ky'oba minisita oba bwe wasoma oba oli mukwano gwa mukulu aya basi population control is crucial ani aweza message eyo oyo mumanyi Pawule Namugongo Impact FM koli omulangira wangisebo nansonyiwa kakayisemu esebo abale kuweereza eggwanga n'Obuganda weewaawo wano we tutuuse kati tutaasa nsi yaffe butereevu omemme nnafu nawa mutima omunafu tasembera bannange omulangira abasajja bano baatugirira kubaye kansa iwama mutaddewo nti alina okutukwata kati mu myaka egijja ekitono nnyo 10 banyinaffe okuzaala ijja bbanga nga kifa kya Katonda nnyo awo waba bagema ate ku mpaka ate njagala ojjukiremu eno Africa tosobola kuwabanga ziri nsi z'abazungu nowowaaba ne bakuliyirira era enjawulo zero amazima genyini wane bakuyirira sente mmeka teri sente zigula bulamu bwa muntu teziriito kati ekirala ekyeddagala aminisitule tezitugasa bo baziteekawo nti akulyamu nsimbi tezirina kyeziyamba munnayuganda balyamu buli sente bo bakola bibayisaawo tafaayo oba mmwe mufa muffe tebimukwatako tuyanziza basajja tebatwagala bo batwagala tujja mu sente musolo omugule eddagala mukozese muffe wafa gwe tosaba emikoota tumwesonyiwe esebo n'ebisigadde nomyaka esebo olina manga mulangira wangisebo oliko omwana amina sebo ensonga yafeera waziko bonna mbatumiddeko kale
Okay, Impact FM kwoli munafa atuliza. Nze Salongo Buyinza Emma alikapeeka wali ag'abazungu batutta naye era nabo bajja kufundikira nga bafudde. Ensi eno tekungulwa. Olaba ne papa yafa. Mugundi mutume musika wa gundi wa Petero. Hello. Wanji. Mulangira. Sebo. Nze kuteesa kwa Mukama Gideon. Nsaso ko ulya sebo. Bawuliza bulungi. Ni mukwano gwaffe mulamusizza. Ate ye balukeera. Sebo. Ng'ojjeko gwe kikakatako ennyo. Kaakati tulina obuzibu ne gavumenti ezikulembera. Abaluddewo wano bakadde baffe kyali kyatteeka okubalimisa ppamba. Bino ebintu bwe bituuse bw'oba ogamba okutaasa eggwanga lyaffe byetaagisaamu omukono ogw'ekyuma. Naye bwe tunadda awo mu by'okusaagira ku bulamu ndowooza obwongo bwaffe bujja kuba bunafu. Bannayuganda bagamba gavumenti teri ddagala mu malwaliro. Lwaki tufa nnyo okunoonya eddagala ne tutasobola kutangira ebituleetera obulwadde? Gavumenti eteekemu omukono ogw'ekyuma nga bakadde baffe baba balimisanga pamba bayifosi kuba biraba. Naye emitwe gyaffe lwaki tulowooza nja mulangira bakeera ne basomesa bwe mukoze kye muteekwa okukola naye kisaanamu omukono omulala. Kanjanzire ebbali mbawulire. Webali nnyo bali eddala. Okay. Kibogo ali wali Buyende. Kibogo bwana Kibogo Isa wa NRM ali wali Ngole Kagulu Buyende district agendaga muntu okuli eriso mu Uganda zyatuuse. Okay, n'ekyo nalabye mu computer mulimu buli nsi ya Africa. Naye kino kitegeeza ki? Tujja kyogera olulala ekyo. Kyogera ku kyere ekyo. Impact FM kwoli munaffe atuuliriza akaseera kano kenyini. Kale trabe ensiga bwino okubanga etamba. Tujja kyogerako ekyo mu program wali saa kireeta kati wano. Nno si ya Dr. Galiwango. Tujja byogerako olulalako nga akaseera katuuse kenyini ako. Okay. Doctor Omwami Paul agambye mbu okukendeza kw'abantu mu nsi kwetaagisa basookere mu famire ye. Okola ki? Kibuuzo naye nkamubuuze. Ayinza okuba alina batini. Basookere mu famire ye. Okendeza ku bantu. Paul sebe ekibuuzo kyo. Ekyo kibuuzo kya Paul. Ku nsi kuno everyone has a right to life. Nabagamba nti n'obuulira boogera ku statistics ebifu nti Africa population is growing. Nibawa example wano nti tulina ensi 54 abantu abali mu Africa 1.3 billion. Bwogenda India dhiri 1.46 billion ensemu. Bwogenda China 1.32 billion ensemu. Kitegeeza ensi bbiri zikubisamu actually buli nsi yenkanakana na Africa. Kati bwongamba nti no Africa tuli bangi ekyo kifu. Kati bino byonna byakubuzaabuza abantu. Africa tukozese ettaka lyaffe, tukozese enkuba gye tulina, tukozese emiti gye tulina, tukulaakulanye ensi yaffe. Nakugamba nakubagwe tuwakikkiriza Africa esobola okubeerawo nga teyeetaaze mugenyi yenna. Nikituufu njikiriza ekyo. Oluno wagaano kikira nkikugaana nenkulaba nga tukkiriza. Nga yeetaaga mugenyi yenna. Africa teyeetaaga mugenyi. Africa esobola okubeerawo kubanga buli kimu ekiri. Lwakuba nti ne bw'olaba nti tuzingamye entalo zino eziri mu Africa teziri generated by Africans. Zino entalo zigenerated bantu b'ebweru. Ali basekawo n'ekigendererwa. Yes. Era kati kano kebatuuke twafunye nti baazudde gold wa 12 trillion. Simanyi kiddako. Kiddako n'okiwulira. Simanyi kiddako. Abaana musima bo bamanyi. Ate olwedde kati era abamusima tubamanyi. Batulimba nti bakoze wano ekkolero wano Entebbe naye nga birala muko. Tuve wano omusajja yeetonze. Omwami yeetonze. Nze eggwanga yeetonze. Tulina omulembe gwa myaka 5 mu famire yaffe. Basenga baffe batata baffe abaali mu primary. After 5 years tebaddamu kusoma. Badda mabeere gakuze ng'ebirevu bikuze. Nga asobola kuddayo kusomera. Kati omulembe ogwo nagwonna gwazingama mu ebyenkulaakulana. Omulembe ogwazaalibwa nga Museveni amaze okujja mu
mu buyinza gwe mulembe ogezezaako okuwanirira mulembe guli kati twafiirwa all that generation of 5 years so bwe kibanga kwetonda simanyi nakumanya agambe nga bwe yajja luli era akomyewo nga luli simanyi nakumanya sibula abantu viwana bannaye mubeere bulungi mukama abakuume tunaawuliziganya mu joni mweraba basole bajabula te programu etyo tambudde embeere bulungi era mweraba Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike